kukiriza ggwanga kutambula nga be balirina bagenda kubba buli kimu. Waliwo akantu kenjagala waiso omanya amawulire gasooka wano galyoka gabuna emikutu emirala gyonna nga sabiiti eri bwe twababulira nti mubeere rede Mawanda ajja kuyitibwa n'ekyaleero kibawe ani addako Kayongo eno bagiyita namwatulira anti nkugambye nti addako yes ali mu kuteesaganya kati nti ye waabwe tabangako waffe ebadde gwe baagala okusena nga 21 terunatuuka obubbi obuli wali gwe kyomanya the leadership of parliament ate nga ye speaker bwe bakwata bano nagamba saga nti yali ku glucose funyemu ekyekanga kati omulabi ajja okugikubiriza ani agikubiriza yadduse oba kati batudde leero tebatudde gwe biri wali ku parliament naye mwennyini agamba nti obanze nkya kubanga bajja ebiwandiiko ewasise namujju n'enkiiko n'okwogeraganya nga sise yatereka records anti buloka wooli nga situna agenda wala nga tusemberera okuwunzika program kubanda bakadde kakano katwala okumenyebwa kw'abantu okugenda maaso mu ntobazi nga akulira ne mayani ye barugi baruguhure barugagire akankwasa ali mu kumamenyaawo yani kitongole kya nema anti ani akikulira akankwasa ani akulira polisi ya nema alaika yatantwasa ani akulira polisi mu Uganda ebyakagaba ani akulira operations ye Mwesigi goloza batudde wanti tubamenye meeting bayitaga okusuka embalala kikyotegeeza awo wenyini wendi you cannot displace okujjako nga mulina meeting mwe mwatudde nga mwogera olulimi lumu temuyinza kujja ne mugoba bantu 100 mu kibuga mu nkola eyo temusobola naye enkola ekolebwa bannakyemalira okwetangira ebinajja mu maaso mu population z'abannansi swabula oli bulungi oba omukisa swabula mwali mu studio ontegedde bulungi tosobola ku ntinyonyole nti anti swabula nzijeko ku mulamwa manyi swabula oyo ogambye tebasobola kutuula mu lukuŋŋaano okujjako nga boogera olulimi lumu nti ogenda omenya abantu nga mulimu abantu abadde ba squatters for over 60 years kuliko omukyala yali awo from 1960 kuliko omwami w'amagye retired veteran sategedde level kwali naye abadde awo for over 30 years etteeka ly'obusenze liri ku myaka 10 n'emeka ekyokubiri okugjako obutali bumanyi kigambo kyembadde ngenda okozesa sikyayagala kalala ekikozesa kwamanyi nagamba obuwumbatuutu naye tutekewo kigambo kyawe ekijyawo ekitonotono ne mujja ne mumenya amaka g'abantu nga balina abaana abato ne mutabawa nakyaganya kujja mu bintu byabwe. Secondly, abantu okuzimbaawo nga temunabana kujja ne baba bazimbyewo mwe mubaddewo emyaka 3 gye babadde awo. Lwaki babamenya kati? Lwaki mwabakkiriza ne basobola okubeerawo awo? Oli n'asenda n'azimba ennyumba ezizimbibwa. Kankubulire wano mu Uganda kati bw'oba osima amazzi mu kibuga oba oli awo nga bazze, lwaki osima amazzi? Abakansu osima mu ttaka lyo gw'ogenda ogakozesa, baagala obanyonyole lwaki osima amazzi agago. Kati abo batambula okunoonya lwaki abantu basiba amazzi agaabwe tebasobola kutambula kunoonya lwaki abantu bazimba amayumba agataliko pulaani. Oli n'agizimba n'agisereka ng'olina giso, olina piso, olina fiso, olina faso, olina ne RDC mwete ekitundu
tabaddewo omwaka guno tabaddewo omwaka guli mwe lwaki mubeera nga munyigiriza bannayuganda okutuuka ku seeri okubetamya eggwanga lyabwe kuba kyoli mu kukola kyangu nnyo nti kogoba abantu mu kibuga kubanga waliyo okulonda okujja omuvubuka yakyali mukalu yakakulembedde ayinza okukumakuma bannayuganda ne bakola mu kibuga ne bakujjako kati kobeetegule obagobe mu kibuga oba bakaaba oba bakuwagira kobagobe kuba kwekyo kyalo kuliko kyamani wenaalemu bamulonda batya nga tasaanidde kubaawo bantu babeerawo era lwaki petrol station yo yasigaddewo lwaki amayumba g'abantu gasigaddewo ani abadde agaba entobazi zonna eziri ku luguudo lwa bomborodi masakalo bomborodi matuga ematuga ani yagaba eyo yonna ekyererezi ekya wetland eyo okuba mukati amakampuni si General Museveni namambe si lutobazi luwedde emirimu olutobazi wenamamve ani ya precipitating okutema ekibira eyo nneme eyogera ani ya precipitating okutema ekibira ky'amabira ffe kyetwakola tulaba ani atemyetemyemu ennyanja agitaddemu paddocks ne poloti ennyanja bagyegabanya bagiteekamu poloti muli mu kwegabanya ennyanja nga muganda bantu gamba nti bazimbye nokera ku makya n'omenya omuntu abadde ku ttaka emyaka 3 otegeera mbu oli mu poliisi gwe mwesije mwefuula abantu ab'enjawulo you are thugs you are idiots nomenya omuntu gwe kankubuulire bali abantu abamu bajjajjaffe tosobola kera ng'ate mugenda kuzimbawo obutonde bw'ensi babuleke bwononeke let me go ebyo bya kisiro era nababyogera beetagana kukwata bukwasi n'obateekamu sense ensi government is supposed to plan for its people kankubuulire gende Netherlands ensi eri ku mazzi ne ku nyanja kwennyini bazimbako teri hoteri ziri ku mazzi wano mu Uganda nga bazimbe kalangala you plan for the people bweba bazimbye mu ntobazi temubamenya with impunity because you are a government bwemba musobola okera ku makya ne muzimbira Anita Amongo ne mugulya generator ya milioni 7 ne muwa Mpuga milioni 5 ne muwa ba commission bilioni 1.5 ne mukwata a trillion namba ne mujibba nga mujegabanyiza mwenga mu abantu kwejovana temusobola kwata bilioni 5 ne muzimbira abantu abo mayumba ne mbaliro ketinga ne mmenyawo awo ne mukolawo spring woteri ye Munyonyo mwakwata oluguudo lulamba ne mutwewozesa ssente nga bannayuganda nga mukola woteri yammwe n'olwaleero mu woteri yammwe eyo ne bwe tugendayo olwaleero bannamawulire bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja yes bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja ne kati bali mu kuyiwa ttaka mu nnyanja Lake Victoria Munyonyo ku woteri gye muyita eya Sudiru ng'ate si ya Sudiru mumulowooza nti bannayuganda bagenda kubasiriikira naye I can assure you bino ebigambo mbibagambanga without fear kubanga we absorbed the fear mbabuulira Ugandans will rise and when they rise the comfort you are living in will be absorbed into oblivion bannayuganda bajja kusituka naye olunaku lwe balisituka bannayuganda eyo comfort gye mulimu akakamanyiro ke musitudde okwo okwejovaanako muliko nga bwe munyigiriza omuntu omutaddeko omusolo gwa ifirisi tannafuna buweerero ne wasula omumenyeewo era you want us to sanitize that stupidity. You want us to come and emasculate, have decorum, have language. Ngamwe mumenya abantu 100 naye temunakwata bewa ssente bilioni 1 milioni 7 ne mulowooza ntutegeera abalowooleza eggwanga abateekerateekera eggwanga bo temubaliiko. Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene? Omanyi wotele ziri mu nzizi ez'abanene? N'omenya amaka g'omukazi alina emyaka 6 olw'okuba yeggwe akankwasa. Ogwo omulimu gw'olina nga head of NEMA wagufuna ota, do you qualify? Era wabidinga otya? Era muteekayo mannya gammwe na gye mwava na baabazaala wawandiika lupapula ki? Nala nawulidde oyo profesa. Gwe profesa lupapula ki lwewawandiika ku environment ya Uganda, ku pollution ya Uganda lwewawandiise oba lwolina mu department yo? Ensi yonna eri overly polluted. Okuwa omulimu osooka kuwandiika lupapula.
ate bw'obogamba nti oli professor you must have a paper on your country on the environment. Which paper does he have? Mukutte eggwanga muli fudent because you are muli baggwanga limu, muli bantu bawamu, mulowooza nti ligenda kuba reduced to the power of the gun, mukozeseza impunity. But I can tell you that the voices of reason will rise, and the day they will rise, your comfort will be in oblivion. I can tell you, quote me, your comfort will go to oblivion the day the voices of reason and Ugandans arise together and realize that they can actually topple that madness. You cannot afford a country crippling with an economy. You cannot affect, you cannot break it that way they were. Engeri gye bali mu kumenya mwensi eri unacceptable. Toyinza kubanga you are displacing Ugandans ng'ate yokkiriza barefugee okuyingira mu ggwanga lyaffe. Tosobola gamba nti bannayuganda obakutulakutula obafudde momboze ng'ate gwe mwennyini okeera ku makya n'owanika ekifuba n'ogamba nti balete barefugee tubayambe wantu ina space. Mubigamba bani Waiso tusibule tuve wano lino eggwanga kankubuulire General Museveni ne famire yo temugenda kulitwala. Gweoyinza okuba wasobola okubuzaabuza bannayuganda bakadde baffe bajjajjaffe naye ne mukubabuzaabuza kati babiraba bulala. Babiraba bulala. Tetuyinza kubanga tukukumikiriza obwannakyemalira abo naye kati ne mulowooza nti mugenda kutureducinga bannayuganda kuba momboze. Mubagobye mu mataka gaabwe amatuufu, mubagobye mu mataka gaabwe amalamu, mubefudde ababaguzeeko buli kimu. Buli kyalo kati wano mu Uganda kuliko abanyarwanda bawola ssente. Buli kyalo ate babanzi nakyogerako wano bazikola ate bazikola wa tebalina miliyoni. Era mukuwola bazze kubba bintu by'abantu kuba kuwola miliyoni n'omuwandaga muntu oli muvuzi wa boda mu myezi 3 boda n'akitwala n'ekibanja kyo n'akitwala kyo wagula. Bali wano banyaga abantu. Abantu abakulira mu lands okuwerula Ephraim yali compensated lwa lutobazi. Ababaka ba parliament ba minister banyagulula mu kuzimba bypass, sente zaali nyingi nnyo zasasulwa mu compensation. Lwali lutobazi ne balukolako ebyapa ng'ebyapa balukoze nga batesirisi bamanyi bagenda kukola oluguudo. Abo nga mwamba compensate nga gwe mwabali gwe mwabagwera nti muli bannema. Mulekere okuzanyira ku bulamu bw'abantu. Nze muzzukulu wa Jjajja Budda Kayongo Hakim mbadde n'omulongo Alex Waiswa Mufumbiro Bawa Idris Katende. Bawa Idris Katende. Akokongera nga ko salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Badde akakumongera nyongereza.